Niye kyasinze okunduma mu basoga abasoga muli basinza mulina n'amagazi mulingana. Kale lekeraawo nze Eke Master emabega w'omuzindalo mukwano gwange ampuliriza tuwolekedde ebigambo mpuliriza bulungi tubadde tuli ku live yaffe nga nyina amawulire agabadde gaakagwawo wabula nemeseddwa abasajja netiwaaka ebafuukidde netiwaaka batulemeseza okubeera nga tuweereza n'okubeera nga tubatusako obubaka oba oliawo obw'ennaku obw'obulumi mu kitebe kyaffe munda ekya NUP. Jjukira nti NUP kakati ewezezza ebitebe ebyaffe ku bwaffe we tutapangisa ebitebe 3. Waliwo ekyekaamookya ekyo kyaffe bwoya, waliwo ekyemakerere nakyo kyaffe bwoya, ne tubako n'ekyeyiganga eriri mu Eastern Uganda Busoga ampuliriza. Kaakati nno amawulire gamaze okubeera nga gakikakasa agafuutuse e Busoga nga tegalinda mukwano gwange ampuliriza ekitebe kyaffe ekya NUP amagye ne poliisi babadde bamaze okubeera nga oba oliawo bakyebungulula naye kanzije Munauganda nkusaba wuliriza. Namperingi yeewo omubiri tubadde tunoonya akalulu mu bumenyi bw'amateeka. Agamba babadde banoonya akalulu mu bumenyi bw'amateeka. Ndowooza omuwulidde. Bubaka kibwageza kukuweereza ensi oba eggwanga. Kati wulira. Watugamba tukole eggaali, tukoze 10-10. Oyagala ki? Ate onaabuuza mukama we ayagala ki? Kati Munauganda munnange weebuuze mukama we ekigwa ayogerako. Wabanga agamba His Excellency Robert Kyagulanyi abo aba abaziza kafu. Kubanga ne His Excellency Robert Kyagulanyi n'ayina bakama be. Era bakama be yefe abogera Abannayuganda ffenna. Kati ate wulira n'ono. Batukubye emiggo mingi nnyo. Lwaki basajjamu mujoga? Lwaki mulya ssente za NRM? NUP mutugambe ekintu kimu oba NUP mugivuga mugitwalamu NRM mutugambe tuddemu NRM. Mutusaze tutunula ate tuli soba ate nga tuli redo oba mega tubalinze mwena mugweyo tumale tubakuŋŋanye tubakube kakota ezo ze mwalidde kafu mukubireko mpuga akasimu mumwebuzeeko. Bannayuganda mukuŋŋanya amanya g'enfodongo zino tuzikube kakota. Abo bakansala nze ninze ba MP tulina okuba zino enfodongo tuzizikize politically economically zifiire ddala. Tetugenda kulekayo yadde n'omu ng'ayimiridde. Ebyo yennyini ensonga lwaki baabamye kaadi kuba muli nfodongo ezatumibwa na kyemalira. Baboy, this is a NUP, a revolutionary army. Ffe twabeetegekera dda kati mukuŋŋanya amanya g'enfodongo zino zonna banaye ekitebe mutuweereze n'obwo bu MP tubunnyige lumu. Tewali muntu agenda kujja wanene okutwasamira. Obanga wajja ne weesimbawo ne munno n'akuwangula n'abeera musukkulu mukugwe ate tufuuka na kyemalira. Gwe oyagala osalira Abannayuganda bonna kyogamba gwe musukkulu mu bantu bonna mbajjukiza ndikitita azikira kuba lino oggwanga lyaffe. This is our home wano wetubiira. Wulira ebigambo bibino nga tugenda mu maaso ensasagge emaze okubeera ng'egwa ku kitebe kya NUP wali e Busoga wentegeeza. Olunaku olwaleero obadde walina okubeera nga wabeerawo press conference ku kitebe kyaffe ekya NUP emakerere Kavule. Saagala obuzaabuzibwe, saagala otabule ebigambo, kati njagala ompulirize bulungi. E Busoga Eastern Region eyiganga poliisi ekawaŋŋamudde. Tubadde tuli ku live nga nkutegeeza nti abasajja abawanvu n'abampi bamaze dda okubeera nga beesoma bano nga bagamba nti okufa n'obutanyagwa ekitebe okukiggala oba okulemesa abantu bonna abakikyamamu okukoleramu emirimu gyabwe oba waakiri okukijjawo. Naye nga ampuliriza abasajja bamaze okubeera nga bategeezebwa ensonga yennyininyini. Kakati nno saagala weerabire Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yavaayo n'atutegeeza nti ekitebe kino kyazimbibwa okuva emabega omwaka mulamba mpaka lwe kyaggulwawo nga tewali muntu n'omu yadde ensolima n'emu emanyi. Kati wuliriza olutalo oluvudde ampuliriza akanyamberege bwe kavudde. Video soko jimpere like kubanga information eno erina okutambula ku speed ya yiri buli Munnayuganda agifune ategeere ebigenda maaso alamu eberenge esaasaana. Kati wulira olunaku olwajjo poliisi y'eggwanga Uganda eno yavuddeyo butereevu nnyo neewandika omukuku gw'ebbaluwa ogwakula ne guwola. Kakati ng'ebbaluwa eno egiwandiikira abakulu munda mu kibiina ekya NUP era abakulu bano bonna akakiiko akakulembeze oba kewandiise akafuzi bamaze dda okubeera nga bafunako kopi eya poliisi kibuga ampuliriza iganga Eastern Region ejjinja. Kati wulira poliisi ng'egamba nti ekitebe kino kyaggulwawo nga tebategeezeddwako amazima amatuufu. Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu yali avaayo okwogera yategeeza ensi twagguddewo ekitebe kino mu butongole era nga ekitebe kino tukigguddewo nga tewali muntu n'omu amanyi era twategedde bwe tunategeeza abantu bonna poliisi ejja kutulemesa. Museveni
ajja kutwekiika bigambo bya Mwami Kyagulanyi. Era ababaka bange bonna nabawoleza obubaka naye mbategeeza nti tugenda Mbale, era Embale gye tulaga tugenda kumalayo olunaku lulamba nga tuli mu lusirika olwaffe ng'ababaka. Kaakati nno bano tebaategedde nti nabalekedde omulyango ogw'emiryango ate nze nepita emmanju. Era ono yavaayo ne yeetondera ababaka bonna aba NUP olw'okubeera ng'agamba nti yabasiba ekiwaani n'abalima nti bagenda Mbale so nga ate bali bagenda kukomayiganga. Kati mpuliriza bulungi. Poliisi yayibwa mu kibuga ky'e Mbale okwali abasajja n'abakazi, abawanvu n'abampi, abaddugavu n'abeeru, abaali mu byambalo ne muleeya, bonna nga baali bali ku kintu kimu kugezaako okuyimiriza Mwami Kyagulanyi eyali ayolekedde okujja mu kibuga e Mbale okulaba nga gulawo ekitebe ekya NUP, okubeera nga atuuza meeting eri gye nakugambyeko gye yagamba abasajja be ey'ekyama. Wabula bano tebaamanya nti ono yali ayolekedde iganga nga wagenda okukoma okuggulawo ekitebe. Kaakati nno poliisi bagenda okuzuukuka mu tulo nga Mwami Kyagulanyi amaze okuyisa mu bufunze bwangu ng'aziika mujja we, era nga buli kimu kiwedde bamaze okuggulawo ekitebe n'okwogerako eri abantu. Amasasi ganyooka, tiya gaasi yavuga ng'abasajja bavaayo, naye nga poliisi bino byonna ebikola mu bukambwe olw'okubanga baagiyita emmanju ng'ekyalolobalidde emiryango. Kaakati nno olunaku olwajjo poliisi yavuddeyo netegeeza ensi nti baagala Mwami Kyagulanyi ne NUP yonna baveeyo balanga batangaaze ensi lwaki baggulawo ekitebe kino nga tebabategeezezza, lwaki baazimba ekizimbe ne kituuka okuggwa mbu nga poliisi temanyi, lwaki yakulumulula abakulu bonna aba NUP okwetolola Uganda yonna n'abaleeta eyiganga nga poliisi tetegedde. Kakati no poliisi yawadde obudde obusaamusaamu bwenja okutegeeza mu katambi kaffe akaddako. Kaakati nno tubadde tukyali awo ne wabawo amawulire agafulumye naye nga gano tosobola geesiga nnyo ate tosobola kubeera nga ogagaana oba nga ogalirayingako nnyo. Ampuliriza, njagala nsooka nkutwale mu katambi kano okalabeko n'ekiwandiiko kino okiwulire nkubuulire. Ekigudde ku Lukwago n'omusajja amanyiddwa nga Mugisha Muntu, waliwo ekkobaane, waliwo olukwe, waliwo omupange. Ono amusajja Lukwago ne Mugisha Muntu bannange Mwami Kyagulanyi alyokanga najja ogenda kuwulira ebigambo. Jjukira nti bano bamaze dde okukola omukago. Ekibiina kya anti kye kya Mugisha Muntu ate ekibiina ekya Lukwago ye PFF. Kati bano beegasse. Lwaki Lukwago teyeesimbyewo nga ye pulezidenti wa PFF ku bwa pulezidenti w'eggwanga Uganda n'asigala ku bwa Lord Mayor? Lindako wulira akatambi kano nkomewo tuseetule. Kibiina kyange namukasa yanga kakakusoomozebwa penge nyimirira enge fe tusoomozebwa ebintu bingi naye osigala ogamba nti kiki ekibiina kyange naye buno obudde njogere ki nze Sauda walayi njogere ki ng'ekibiina nabaana kyabbaati nabaana yagenda siriza penge njogere ki mwana wavaamu n'abaana yonzijukira wavaamu n'abaana bakuba ne bakugyamu n'abaana nange mwana beofuzi mwana Saida mwana ebintu ebinkanze nnyo Sauda mwana kubanga nze ngamba mwana kati tubeere no mawanga tuli betulaba tuga mwana kati bano batuwagaza eki ndulaba nti nga batandisa omubabo olaboolamu ogenda n'ogamba ne mwana kati tebiki byetuzannya bino ate bagende bajiwo mwana bageze bajiwo oli omukyala ate abadde sooka mu DP sibitegeera mwana Sauda byetuzannya ebyobufuzi sibitegeera bintamye kaba yasinga okumanya ngezaako okuguma kiganyi ngezaako kinyingire mu mutima kigule kiganye kubanga ntuuka nga sikikiriza kati oba tompadde wagiwaddaani eyange nasaba kaadi ya 5 sasaba bwemupi wandigere Sauda obwemupi buno bunene maze ndowooza ekifo kino tukiwa omulala. Kaakati nno nga bwe nkutegeezezza nti ekiri mu Nuupu naddala wali ebusoga kissa kinegula. Ngenda kukuterayo akatambi nkulage wano mu maaso n'omukuku gw'ebbaluwa poliisi gwewandiise ng'esamoninga abakulembeze munda mu kibiina ekya National Unity Platform. Ntandikidde wa Sauda Madada ebigambo ebyo abadde ku live ng'aliko ne muganda waffe Penge, era byonna mbiwulidde wabula mbisazeeko nga at least omaze okumanya kiki ekiri ku mutima ogw'omukyalo oyo, kiki ekiri mu bwongo bwe, era alowooza ki. Yandibanga n'abalala bangi abalala nabakubeera nga bavaayo balinga ye. Atulaze nti ayina akasajja ku mutima akakutte ejjambiya nga n'ejjambiya eno kagigolodde bugolozi. Era ono agambye
tamanyi kikyagenda kuzzaako mbw'agezaako okukkiriza nti tebaamuwadde kaadi mbonayo omutima gugaana kati nno nga kino kitegeeza ebintu bingi naddala gwe muganda wange agoberera omukuto gwa AKTV Media Uganda. Kati wuliriza nga bwe nkutegeezeza nga tutandika nti omusajja Lukwago abadde mmeeya ow'ekibuga Kampala okumala emyaka n'ebisibo egiwerako kyokka ng'ono yasooka kubeera mubaka wa Kampala Central ekisanja kiramba. Kati mpuliriza bulungi yeegasa ne Gurigore Mugisa Muntu eyaliko generali ow'amagye ga Museveni mbu n'awummula. Wuliriza kati Jeno Mugisa Muntu bassa omukago ne Lukwago. Bwe batta omukago ne Lukwago abasajja bano balina kye bapulaninga nga kinene ate nga kinene era nga kinene ddala. Jjukira Lukwago pulezidenti mu PFF era ono abadde ali supposed okwesimbawo ku bwa pulezidenti wabula okumanya omusajja ono balina omululu nga gwava ne mululu ne gufuuka omulugube yaganye okwesimbawo ku bwa pulezidenti n'ayita Gurigore Mugisa Muntu mbu bakole omukago babere nga bassa kimu era balete pulezidenti omu nga ye Gurigore Mugisa Muntu. Olwo Erias Lukwago asigale wano mu Kampala asigale ku bwa Lord Mayor. Nzize nkuwa obutambi mu waka waffe awedde engeri omusajja ono jazze nga akola mu vulugu mu kibuga Kampala ono ng'alemesa enteekateeka mpitirivu nnyo mbu ez'okulakulanya ekibuga naye nga bigenda okuwunzika ng'enteekateeka z'abadde alemesa ate nga ziyiseewo nakuwadde ekyokulabirako eky'ekisawo ky'ennakivubu n'enku ekyokulabirako ekya Paaka Yadi n'enku ekyokulabirako ekirala eky'essomero lya Shimoni wano wonna abaddewo ng'akulaga nti asimba ekijingi naye tawangulangako wantu na wamu. Kitegeeza bwe tuba mu kyesi eyo ebeera mpiki baba batuseetula buseetuzi weefuula atuwakanya naye ng'otuwagira tutuukize ekigendererwa kyaffe. Kati mpuliriza bulungi kansoke kutereyo omusajja ono alina ensonga z'alese enkambwe amazima genyi nawe bw'onooziwulira ojja kukkiriza ate nkuzzeeyo butereevu nnyo ku by'ekitebe kyaffe eri ebusoga gye tugenda okukaabira amaziga naye nga tujja kufa n'omuntu okufa n'obutanyagwa ku luno tebajja kutumanyira tekijja kuggalwa. Mukwano gwange mpuliriza nabagamba nti ekibalo kya PFF ne anti kiri bwe kiti ne muwakana. Nabagamba nti bagenda kutta omukago wakati wa PFF ne anti eya Mugisha Muntu. Mugisha Muntu bamuleete nga presidential candidate waggulu. Erias Lukwago asigala ku bwa Lord Mayor nga mukiwakanya. Ne twebuuza nti waba Erias Lukwago bakoze ekibiina kya PFF nga ye ssenkagale w'ekibiina era nga gwe bawadde obwa ssentebe bw'ekibiina naye nga kino ekifo ky'obwa Lord Mayor takita, gwe weebuuza lwaki. Abasajja bo balina ekigendererwa nti okufiirwa ekifo ky'obwa Lord Mayor ne kigenda mu NUP at least bakifiirwa ne kigenda mu NRM. Byebyo ebyobufuzi by'Abannayuganda beba abasajja be twali tulina mu byobufuzi by'opposition. Ne tubagamba Principal Robert Kyagulanyi Ssentamu we yajja amazeeko nti waba Bobi Wine yalabisa abasajja abo kati ensonyi bazifuula obusungu. Bwe bama NUP ne PFF b'opposition nga Lukwago baakuwa entebe nnene nga gwe ssenkagale wa PFF, kiki ekikulemesa okugenda okwesimbawo okuzimba kalyayo y'ebyobufuzi kino ekifo kale mwali tuleetedde omuntu omulala ne tukkanya oba ne twogera ne tugamba nti bali mwezo kino ekifo kirekera aba PFF tugenda kuteekayo candidate yagenda okubeerayo. Kyovula bagala kutta omukago ogwo twabagamba gwe bayogerako nti PFF ne anti bagenda kutta omukago Mugisha Muntu gwe bagenda okusimbawo nga presidential candidate waggulu. Erias Lukwago kino ekifutagala kita ate nga yayokyezza. Bwe tuba nga twagala nkulaakulana kiki ekikulwanyisa kiki ekikulwanyisa Hamu Kigundu omulwanyise obutateeka nkulaakulana ku Nakivubo. Bw'obanga Lukwago otambudde ensi eno ng'ensi eno ogitambudde ogimazeeyo njagala otuwulire omwala oguli mu makkati mu kibuga nga gwasame bwe gutyo. Leka enkulaakulana etambule ebiddirira ku nkulaakulana tuli bimanya luvannyuma. Va mu kulwana entalo z'ebyobufuzi nga tolemesa enkulaakulana. Ekyo kyo yayokyezza nti Hamisi Kigundu alina abamuli emabega abaagala okuzimba omwalo ogwo. Naffe ne twebuuze baba muli emabega kituufu kiki ekikulemesa enkulaakulana ya Hamisi Kigundu gyagala okuteekawo ku mwala gwe Nakivubo ogwasamye ogudduza kazambi oguleeta endwadde mu bannansi ne balemesa n'ogulemesa oba n'ogezako kwagala ogulemesa okuguzimba. Otegedde abo be bantu be twakkiririzangamu nga tulowooza
buli we bagamba nti no baba bategeeza no naye abasajja bano no yaabwe ebadde nga yes era nga boolaba akabondo kaabwe bonna bwe babadde bawangaalira mu byobufuzi obw'eggwanga Uganda omuli abasajja ba Mathias Mpuuga Nsamba ono nga y'omu kubo mulimu n'omusajja ali eyo Mmengo gwe sijja kwogera linnya kabondo ke kamu kyokka nga muno mulimu ba Muhammad Nsereko bonna be bamu Basegona akali amaggwa bonna nga batambulira awo abasajja bano basse mu Uganda okubeera nga oba oli awo bagezaako okulaga nti bakola nnyo nga bakolerera muntu wa wansi naye nga amazima gennyini bw'obatunulira ennyo n'okuba nnyo ttooki ng'owuliriza ebigambo byabwe ojja kukkiriza nange tebatukolerangako tebatuwagalangako tebagalangako nsi yaabwe wabula bano babaddewo nga basaavinga mansita waabwe okusinziira ku ebyo byaba abawadde okubeera nga bamusaavingamu nga kino kiraga nti abantu bano babadde nnyo ne script ze batambulirako eziraga demokrasiya nti mu ggwanga Uganda mwali naye nga amazima gennyini bano bakozesa empiki zino okubeera nga ate be bamu abeegatta ku bantu bali okubeera nga banyigiriza bannayuganda emisana n'ekiro kati mpuliriza bulungi twolekereko ebusoga kubanga olunaku olwaleero ekyasinza okubeera nga kituleeta wano ampuliriza ge mawulire ag'ebusoga agaatukuddeko waya ffenna tubeera nga twongedde okubeera nga tweraliikirira engeri poliisi yasoose okubeera nga esazeeko naye ate oluvannyuma amawulire gakomyewo nga gagamba poliisi tesazeeko kitebe bandibanga batidde buti kyokka ate mu ngeri y'emu waliwo propaganda afulumya olunaku olwaleero enzimba ey'ekitebe kino engeri gye kyazimbibwamu wuliriza entandika y'ekitebe kino gye kyatandikibwamu abaazimba ekitebe kino baavaawa era abazimbi bano lwaki abantu beeyiganga tebasobola kubeera nga bamanya nti wano waliwo ekitebe ekizimbibwa era nga kya Nuupu ani yalambulanga omulimu guno kakati n'ebigambo byonna ogenda bitegeera olunaku olwaleero naye nga nkugambye kyewuunyisizza nnyo nti bino bireeta okunyiiga kw'amaanyi nnyo mu basajja abo abatagala NUP kansooke nkuwe ku bigambo bino ebya poliisi byeyogedde baluwa yiyo kangezeeko ginnyonnyola kakati abatagiraba nammwe abagiraba naye nga temubitegeera bulungi poliisi yeiganga ng'eyita mu ofiisi ya CID mu butongole wandiise ebbaluwa ng'egenda ku kibiina kya Nuupu ng'ebagamba nti mwakola ekintu ekikyamu okubanga muggulawo ofiisi zeiganga ne mutagamba poliisi ne mutagambako kintu kyonna nga enteekateeka zino zikolebwa jjukira ekibiina kya Nuupu kyavayo ne kigamba bino byonna baabikola oluvannyuma lw'obutategeezaako poliisi oba baani mbu bayinza obbirinnyamu eggere kakati poliisi ewandiise ebbaluwa entongole ng'eyita ekibiina kya Nuupu kinnyonnyole akanana akataano lwaki baazimba ekitebe bakibasenzaawo banaakisiguukulula tulindirire tulabe naye nga poliisi agugereese kaakati nno ng'epoliisi leeta bw'ogirabye eyawandiikiddwa ng'eyita mu bwangu ddala abakungu oba ababede munda mu kibiina ekya NUP oba gite National Unity Platform era ng'eno eyagala bajje bannyonnyole ekyabakoza ebintu bino mu nzikiza ekyabakoza ebintu bino nga tebamaze kubeera nga balangirira ensi yonna etegeere nti bagulawo ekizimbe oba ekitebe kyabwe mu Eastern Region ate ng'ekibiina kya National Unity Platform kiriwo mu mateeka kakati nno wano poliisi weeviriddeyo nega nti eyagala okuginnyonnyola naye okuginnyonnyola teyagala kwa ku ssimu era okunnyonnyolwa tebaagala kubawandiikira kaakati okunnyonnyolwa baagala abakungu bennyininyini munda mu kibiina kino ekya NUP baveeyo bukolokolo buli omu ajje ayimirire wali mu maaso ga poliisi atandike okubeera ng'abitebya n'okunnyonnyola baatandika batya ani yabawa amagezi gano lwaki baakola kuti baali batidde ki kaakati olwo mbu poliisi eteke ku minzaani epimemu olwo ebigambo bisobole okubeera nga bitambula bulungi nnyo kaakati nno olunaku olwaleero gye bukeeredde mukwano gwange ampuliriza nga tumaze okubeera nga tufuna info oba amawulire naye nga nja kugamba nti gano tosobola kubeera ng'ogakakasa nnyo wadde ng'oluusi oyinza obutawakanya nnyo bintu naye nga ebitundu nga 95 ku buli 100 gandibanga propaganda Mwami Kyagulanyi yatugamba ebitalina makulu tetugezanga ne tubiwa amakulu tujja kuba tukoze ensobi muntu y'omu n'atugamba buli lw'otunuulira ekikyamu ekigenda mu maaso mu nsi yo n'osirika obeera olidde mu nsi y'olukwe kati mpuliriza bulungi waliwo omusajja avudde olunaku olwaleero n'ategeeza ensi nti ekitebe kino ekya NUP ekyazimbibwa e Busoga mu Iganga district wali mu kibuga Iganga ono akakasiza ensi n'agamba mbu ekitebe kino kyazimbibwa amagye gennyini aga UPDF
mbugajiranga na byambalo uliriza bulungi. Era ono agamba nti amagye gano ekitebe kino gakizimba naye nga gakizimbanga kiro. Kati wano omusajja yongedde n'ategeeza mbu era abalambulanga ekizimbe kino mbu yali omukulu omukungu amanyiddwa nga Benjamin Katana. Jjukira nti ono ye treasurer ow'ekibiina kyaffe ekya NUP. Kakati ono ng'ategeeza ensi nti mwami Katana yajjanga okulambula ekizimbe kino naye mbu yajjanga kiro, wabula mbu ng'abantu bagamba amagye agazimba wano kyakano waliwo jjeno azimbawo. Era ono alumiza nti abantu baamulabanga mbu era yajjiranga mu kombati, full kombati ey'amagye. Uliriza nga poliisi n'amagye baakavaayo okutegeeza nti bajja kukwata abantu abambala ebyambalo ebyagala okwefaananyiriza ebyamagye. Ono avuddeyo n'ategeeza nti omukungu Benjamin Katana yayambalanga byambalo by'amagye byennyini ng'ajja okulambula ekitebe kino. Wabula ffenna tukimanyi nti NUP kye kibiina ekitakolaganira ddala n'abasajja bano abakuuma ddembe, kubanga bano eby'okukuuma eddembe baabivaako dda. Kaakati nga bano bakola ate gwa kulinnyirira ddembe lya bannayuganda n'okubatulugunya. Era UPDF eno bw'obozeeko emabega erimu ebitongole ebikola ogw'okuzimba, era nga UPDF eno ye yagenda n'akola n'omulimu ogw'okurinovatinga ekisaawe eky'Ennamboole nga bw'okiraba be bakwata contract. Era UPDF yegenda okuzimba ekizimbe ekyabataka wali mu bimuli bya Bulange Emmengo wali Mwami Museveni kye bagulira, era ng'ono ettaka yaligula mbu ku buwumbi obusukka 9 ez'ensimbi eza Uganda. UPDF yegenda okuzimba ekizimbe kino oba olyawo Mwami Museveni bwe yategeeza. Kati UPDF ekyokubeera nga ezimba ago si mawulire, kubanga mulimu department ekwasaganya ebyobuzimbi. Wabula ono yabadde agezaako kulaga nsi n'okusiga ekifaananyi mbu NUP teyazimba kitebe, wabula ekitebe kino baagikiwa buwi mbu era nga yakizimba yali Mwami Museveni. Ebyo byonna wolokoso. Twagala okutegeeza ensi nti Mwami Kyagulanyi buli lwakola ekintu nga kirungi, bano bonna ba political failures bajja kujja bakirippire bakibuukire. Naye nga nkutegeeza bwe kibanga UPDF yazimba ekitebe kino era nga bajjanga kiro nga bamagye bakizimba, kakati poliisi lwaki ebeeyita Mwami Kyagulanyi okujja okumubuuza akana n'akataano nti ekizimbe kino bakizimba batya ekiro? Bwe kibanga UPDF ye yazimba, lwaki ate poliisi eyita Mwami Kyagulanyi okumubuuza bino ebikwatagana ku kitebe n'okukiggulawo? Bigulamu ira bannaye kati emboozi emuvaamu tosobola nakiteebereza nti yaliko w'amaanyi ng'ensi emutya. Bugirwa nga yali w'amaanyi ebusoga, naye kati wira byayogera atandise ate kuba nteekateeka z'abankyukakyuka kuzisiga nziro. Kati muwire bye yagambye Mugaa Katonda kambateerewo mu wabaddewo akabuguumiriro mbu bazimbyeyo ofiisi Eyiganga ito tuwalabanga era bagiguddewo. omanye abazimba ofiisi tewaliwo omusoga n'omu yamanya nti wano waliwo ofiisi ezimbibwa. Amagye ge gazimba ofiisi aga UPDF. Maama omanye yalambulanga Benjamin Katana nga yajja n'alambula ate nga ayambaddeko ekikooti ky'amagye. Abataka baliwo ne bagamba waliwo afanda azimba awo. Okumanya ebintu bizibu kwezi. UPDF yazimba ekitebe Buzula kyaggwanga tewali akoze eki nga tewali siviliyani abirimu. Bagamba afande yazimba wa afande yazimba awo nga gyayambadde kijaketi ky'amagye ate mulaalo kituufu mulaalo oli bali bennyini abaakula ne bawola okibulidde abatuuza kamba komyawo njabaleetera paati tunaye nga bigirwa simanyi kati oba okyasobola okakasa abantu wali ne feva naye kati tokyalina feva so tolina kyotugamba. Kakati nno nga bw'owulidde ebigambo ebyo oli wa ddembe mu komenti okuvaayo nawe n'owaako endowoozayo nga bw'olowooza ku basajja bano abaali mu kibiina munda ekya NUP ng'ekyabagobya bwali bulyake bwali bukenuzi n'okulyako bannayuganda ensimbi mu lukujjukujju. Kakati bano ne bagufuula omusango, era nga bano ekisinga okubeera nga kikwewunyisa balemwa okwogerera ebibiina ebirimu ensaniya, ebibiina by'okulya emmere ebyakolebwa, naye ate ne basalawo okudda mu kibiina eky'abantu eky'amaanyi g'abantu. Kyannaku nnyo oyo nno y'omu ku boogezi ab'ekibiina kiri ekyolusaniya eky'abasajja abali b'omukyere, ng'era bo baga nti ffe twajja kulya, tetulina kye twajja kukola wabula omulimu gwaffe gwa kulya buli. Kaakati omulimu gw'okulya gubalemye okwogerera ne basalawo okwogerera amaanyi g'abantu, people power, our power. Kati wuliriza omwami ono gw'olaba y'omu ku bannayuganda abatono ddala
abaagambanga ebyobufuzi nze tebinkwatako naye saagala weerabire nti ebyobufuzi bijja kukusanga buli w'oli era nawagamba tebinkwatako bijja kukwatako mu mbeera yonna oba ya mwana wo oba ya sukulu fiizi oba yagula mafuta oba kugula munnyu buli kimu ekigenda mu maaso mu nsi Uganda kiditaminingibwa politics. Kati mpuliriza bulungi gye buvuddeko Parliament y'eggwanga Uganda eno yavaayo n'ereeta ekiteeso bano nga bagamba baali basazeewo okutalaaga eggwanga Uganda era nga bano mu kutalaaga eggwanga Uganda baali bagenda kutalaaga ebitundu eky'omumambuka ekitundu eky'omu Maserengeta ekitundu eky'omu Eastern Boppo n'ekitundu eky'omu makkati g'eggwanga Uganda. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso obumbi n'obumbi bw'ensimbi bwali bumaze okubeera nga buteekateekebwa obugenda okusaasaanyizibwa ku bantu bano entambula ebyendya ebyensula byonna nga Parliament y'eggwanga Uganda omusimbi gwo omuntu wa bulijjo nga gugenda okubeera nga gusasulwa abantu bano. Kati wuliriza era Parliament eno yatandika olugendo olwo wabula yatambulako ekitundu kiri kimu eky'eggwanga Uganda bano nga bagenda ggulu wabula nga tebana bakubeera nga basimbula bategeeza bannayuganda mbu baali balina obumalirivu era nga basazeewo nti buli regioni gye bagenda okutambulamu ebiruma regioni eyo bye bigenda okubeera nga byogerwako byokka. Gwe ne bwe boyina ekiruma ensi ekifaanana kitya naye nga tekiva mu regioni eyo tebagenda kubeera nga bakikwatako tebagenda kubeera nga bakyogerako tebagenda kukiwa kadde yadde omwaganya. Kati wuliriza abasajja bano n'abakazi nga bakulirwa omukyala amanyiddwa nga sipiika w'eggwanga Uganda Anita Anet Among kaakati ono bayolekeza Parliament mu mambuka g'eggwanga Uganda ekibuga ggulu era bano baatuula wabula ku lutuulo olwo ekisinga okubeera nga kikwasa ennaku era ekyewuunyisizza ennyo ensi abantu bano bwe bagenda eggulu tebasobola kubeera nga boogera ku bizibu ebiruma ggulu byokka tebasobola kubeera nga boogera ku bizibu ebiruma bannaggulu byokka wabula bano basobola okubeera nga ate bagatta ebizibu ebiruma bannaggulu babikwata ne babisuula mu kasero wabula eno nga tuli eggulu abantu bano baleeteyo ekiteeso ate ekirala kitayamba bannayuganda yadde second neemu yadde dakiika neemu era nga ekiteeso kino kyali kikwata ku leader of opposition nga bali eggulu bannansi bagezaako okubeera nga bawanika emikono naddala abo abaali mu Parliament eyo nga bagamba bannange twagambye tugenda kuteesa ku bintu byokka ebiruma Northern Region ebiruma bannaggulu ebiruma ab'omwaluwa ebiruma abeene mambuka tetugenda kussamu kintu kirala. Abantu bano bonna abagezaako okwogera ebigambo bino omukazi yagezaako okubeera nga abalemesa era yabalemesa okubeera nga abagamba n'abagamba ebyo mubiveeko twogera ku leader of opposition era ekiteeso kino kyaleetebwa sides eyo nga bagamba mbu leader of opposition alina okubeera nga alondebwa Parliament yonna n'aba NRM balina okubeera nga bamulonda. Kati mpuliriza bulungi NRM okulonda leader of opposition aba NRM balonda omuntu agenda okulya opposition ewakanya bo bw'oba munnayuganda ng'otegeera osobola okumanya basajja bano gye baali batwolekezza era gye baali batwala. Kati Haji ono alina ensonga ennene ku nsonga eno njagala tugiwulire. Kiri munnabyabufuzi naye wallahi ekyabaddewo ate eggulu nagambye sijja byogerako kujjako okulaga injustice oli asaamaanyi ekibaddewo nga mu Uganda wabaawo ekibiina ky'ebyobufuzi kisinze ba members abangi muki mu Parliament nga kyekironda leader of opposition agenda okulira oludda olukola ki oluvuganya. Kati aliko mumanyi yani kuba mulimu bya Kurani byokka babimanyi Ssennyonyi si leader of opposition yasikidde ani awo bagambe yali ebitaano kaakati baakoze ekigamba nti Parliament ya Uganda egenda kutambulako mu bitundu ebyenjawulo egende mu regioni etuule. Kati yagenze mu Northern Uganda naye ne bakikkaanyako nti ebigenda okuteesebwako eyo byokka bya kitundu ekyo. N'omwogezi wa Parliament kye yagambye ebigenda okuteesebwa mu kitundu gye tunaabanga tutuuzizza Parliament binaabanga bya kitundu ekyo. Ensi yonna n'ekikkiriza si bwe kiri. Kati olwatuuse eyo memba wa Parliament omu wa DP mbu tayagala Nuupu n'agamba ow'ekitiibwa ndeeta ekiteeso. Kiteeso ki? Leader of opposition abenga alondwa Parliament yonna wabula si kibiina kiri kyokka eky'ebyobufuzi nga Nuupu
eyina majority eyalondaani ng'ennyonyi ng'FDC bwe yabadde otyo katwagala tumuvinga emotion ng'eraga nti kiri kidibiziddwa kati etteeka eppya palamenti yonna yebeeronda leader of opposition naye ng'olowooza essungu balijjeewa baaganye bogenda okutuulira eyo nga bagamba kwonoona ssente zaki zamwe wa musolo ekitutwaza eyo kirwaki titutuula Kampala eri eyo ne tubyogerera Kampala malyansimbi ko bwe kikwatako si malyansimbi ne ssente zigenda okozesebwa eno ze zimu n'ezikozesebwa e Kampala naye tibannyonnyodde butya bakomye bukomya akulira palamenti n'agamba tewali buzibu bw'oba oleese ekiteeso ekifaanaganako bwe kityo emikono egyadde gigamba nti gwe wagambye tebigenda okuteesebwa eno byeno kati ate kino kyoleese n'okiwagira kye Kampala yabashatize up ng'asiri munnabyabufuzi naye naffe tulaba ebigenda ki mu maaso waliwo obutali bwenkanya nze sironda ni waliwo benkubiriza nti ani agenda okuyitamu nti gundi akalulu mukawe gundi mwabalonzi nze sironda nze era siina kakonge kakati n'olaba adhulmu obutazaamaanya ng'abantu amateeka bagateeka ku servinga their interests naye nga siku servinga interests of the country singa oli agenda okuteeba eggoolo bw'ati ng'olaba akapiira kagenda kugenda bbali gwe n'okwate emiti gino egya ggoolo n'ekitimba n'okisitula bw'oti akapiira we kagenda okuyita omupiira ne gugwa omwo bo baga nti eba ennyodde ng'ate bo kennyini bwe bakutte ki goal post ne bazishifutinga. That is bad. Olunaku olwaleero ku kitebe kyaffe kya NUP wabadde waliwo ensasagge ekitebe kyentegeeza ku luno kya kitebe ky'Emakerere Kavule era Secretary General waffe Amaidwanga David Lewis Rubongoya ono nga ye MP2B Kampala Central yavuddeyo n'ategeeza ensi ono nga agamba nti abasajja abaali beesimbye okubwa kansala babadde bayitirivu nnyo era babaddewo okwemulugunya okuyitirivu ennyo okuva mu nsonda zonna naddala ez'abantu abo abatasobodde kubeera nga bawangula kaadi eya NUP okwesimbawo ku bwa kansala mu kibuga Kampala n'emiriraano n'ebitundu ebirala byonna eby'eggwanga. Kakati nno bano bangi baavuddeyo ne balayira okufiira mu kitooke kya Gonjambunga n'obukubakuba butonyerera bwe batabakwata kaadi ne bazibawa. Abamu bagamba babadde bali amabanja ne bakubisa ebipande, abalala nga bagamba bagenda money lenders ne bajjayo ssente ne batandika okubeera nga bagabira abantu nga balowooza nti kyasalira mu ntamu, kumbe nga tebamanyi ani anaafuna kaadi. Kati ono agamba abakompleni nga bonna babatereddewo emmeezi badde ya nnaku 2 era ennaku ezo zaweddeko olunaku olw'eggulo. Kati ono nga agamba nti bangi bagamba mbu abaweereddwa kaadi ba NRM, wabula ono agamba nti abantu bajja nga bangi wabula nga bebawa tiketi bonna n'abajja okusaba okwegwanyiza ebifo ebyo baali bammemba bennyini aba NUP nga balina ne kaadi zaffe eza NUP. Kati omuntu nga yagula kaadi eya NUP ng'agirina tosobola kumugamba nti oli wa NRM ng'akulaze ne kaadi nti nze NUP namba 10-25 oyo aba munnaffe. Wabula ekisinga okubeera nga kyewunya abina ekisinga okubeera nga kituyamba kwe kubeera nti abantu bano tubalabira nnyo ku bikolwa byabwe ebibeera bigenda mu maaso oba oli awo n'ebyo bye boogera. Kakati nno ng'omuntu tosobola kubeera nga omwawula kasitaba ng'alina kaadi eya NUP nga yagigula nga yagikwasibwa era nga y'omu ku bammemba be tulina ng'alina n'ennamba era nga ne mu kitabo mwali tosobola kugamba nti ono wa NRM. Kakati nno bano bonna abeesimbyewo ne bavayo ne bakaayana nga bagamba mbu kaadi baziwadde ba NUP simanyi tiketi baziwadde ba NRM. Kakati no mukulu ategeezeza n'agamba ebyo byonna bigambo. Bw'obanga abantu beesimbyewo 10 tosuubira nti bonna bagenda kufuna tiketi emu ya NUP era abantu omwenda gwe kyo kisuubire busuubizi tibagenda kujja bakomplaininge bateekewo alamu n'ebirala bifaanaganako bwe bityo, naye ng'ekyo si kyamaanyi nnyo. Wabula okusinziira ku bigenda mu maaso abasajja bamaze okuwera nga bagamba nti balinze omuntu omu ye MP yenna
anabeera taweereddwa kaadi aveeyo ayogere ebigambo ebiri awo biwanvu oyo ajja kubeera nga atufaafagana naye kubanga tumaze okubeera nga tulaba abantu bano enneeyisa yaabwe bangi bagenda ne beeyoola nga balowooza nti bazze kukola mulimu gwa kulya kubanga akuwa obukulu ebiseera ebisinga bakukoledde gwa kulya kaakati nno bano bangi nemba MP abaatandika dda okubeera nga bakubisa ebipande byabwe nga tewali abagambye nti mubikubise era nga tewali abakakasiza nti bagenda kufuna tikaadi eza NUP kaakati bano be tulinze okusingira ddala tusooke tumale okubeera nga tubamalamu akambayaaya n'amamba atyago ageegoloza omukadde ng'anaawanvuwa muganda nkakati owuliza ebigambo omusajja ono David Lewis Rubongoya era ngono sekretary general waffe agamba nti okwemulugunya kw'abantu kuno kwandibadde kutunulwamu mutima mulungi naye abamu ku bo baasose genda mu mawulire ne bagenda ku TV ne baweebula ekibiina ne bavuma ekibiina naye ono agamba ebyo byonna si bikulu ezo zonna si nsonga ekisinga obukulu kya buweereza era ono agamba nti NUP bakozeseza process entuufu ey'okulondoola abantu bano nga bwe baateesa mpaka le bafunyemu abo bo bwe balaba be baagala era be balaba abasinga ku bannaabwe kaakati olwo ne bafuna tiketi era bali abakomplaininga twabadde tukisuubira nti kubanga omuntu bw'agamba nti ngenda kujja ku independent toyinza kumugaana waddembe kubanga constitution ekikkiriza naye kitegeeza oyo aba avudde mu NUP talidda tuba tumaze okumusiibula omuyeka n'ayitawo kyo kitegeeza olina abantu 10 abagenda kuba oba oli awo nga balaga obutali bumativu oba nga beemulugunya mu ngeri emu oba endala mukimanyi bulungi nnyo kati mu ofisi yange awo buli omu ajja si kati nga tumaze results zimaze okufuluma even before buli abadde ajja kyasooka okugamba agamba nze alina ground buli omu yeesimbyewo bwe abantu 11 buli omu ajja kugamba nti alina ground ate ng'ekibiina kirina kufuna omuntu omu yekka so njagala mutegeere context eyo nti abantu bonna baba tebasobola kufuna kaadi y'ekibiina mulundi gumu ensonga ze mwogeddeko ekisooka mukimanyi bulungi nnyo nti electoral commission oba akakiiko k'ebyokulonda kati disorganizinga nnyo nti pulaani yaffe twalina pulaani ennambulukufu naye baagenda nga bakyusa mu biseera ebya nomination mukimanyi babadde bakyusa roadmap buli kiseera era naffe nekitataganyamu mirimu gy'akakiiko kaffe naye n'ekirala bakandidati bangi nnyo babadde bangi nnyo naddala bano aba local governments kakati n'ensonga endala ate ereetedde ddala obuzibu kati nga wano mu Kampala ne mu bitundu by'ewakiso n'awalala electoral commission yakendeeza ebifo aweesimbwamu mukimanyi bulungi nnyo nti electoral commission mu kisanja kino tubadde tucomplaining ebbanga lyonna awaali bakansala 100 ogenda kwesanga kati bakansala bali 3 bakendeeza omuwendo gw'abo abantu era ne bakwata ebitundu bingi nnyo electoral areas ne bazikombayininga kakati ekyo nakyo ne kireeta obuzibu kati mu ekyo kati ngoyo abadde abuuza lwaki osanga mu system candidate oba yasaba ekyawaggulu ngaali wansi mu ekyo ne kireetera ne bakandidate abamu okwesanga tebamanyi electoral areas zaabwe bwe baali baapulayinga ku foomu ne bateekako electoral areas enkyamu kakati n'osanga mu system yaffe ng'oli yali ayagala bwa LC3 naye n'awandiikako LC5 ebamuveetingira ku ekyo kyeyawandika mu system kyova olaba executive board oba olukiiko lwaffe olukwasaganya zino ensonga lwateekako akakiiko ako akakiiko ne tugamba nti akakiiko kagenda kuhandolinga strictly ensonga ezeekuusa ku errors oba ensobi eziri mu system era kyekali mu kubiringa nakyo lwaki tugamba nti akakiiko kano tekalina budde obuhandolinga opinion based obudde obwo obutaliwo so kakati akakiiko kano omulimu gwako ogusinga gwakulaba ono bwagamba nti nali neesimbye wano nane bantwala eri kituufu oba si kituufu waliwo n'abo abantu abalala abaava mu birabye gye muvuddeko nga bantu bagamba tono ne wakuwadde yasaba kaadi ya NUP yamala nakulosinga n'agenda mu kibiina kirala kakati n'ebyo akakiiko kali mu bitunulamu abantu abamu baleese obujulizi obulaga nti ono omuntu yasaba mu NUP naye yamala n'atya n'alowooza nti tasobola kufuna kaadi n'agenda mu kibiina ekirala kakati abo bonna automatically tugenda bajja mu system yaffe kubanga tosobola kubeera mu bibiina bibiri mulundi gumu bwe tufuna obujulizi nti bw'amala okusaba kaadi yaffe ate wagenda mu kibiina kirala tuba tetugenda kukowa tosobola kusigala ku lukalala lwaffe olunaku olwalyo nga bwe tubagambye tuli mu kukola kyonna kyonna ekisoboka okulaba nga tufulumya lists entongole era zisindikibwe mu kakiiko k'ebyokulonda returning officers ab'enjawulo bamalirize ensonga za nominations zonna abantu abali bweru nga bwogambye bajja kukkirizibwa bayingire mu kitebe teri agaana muntu kuyingira mu kitebe leero kye tubadde tugambye nti complaints zaweddeyo olunaku lwajjo lwaki
kubanga we mbagambye obudde electoral commission bwetuwadde okuwandiisa abantu butono nnyo. Nomination z'abaana abantu zitandika ku Wednesday ku Lwokusatu leero tu Monday. So akakiiko katudde kali mu kustadinga oba okwetegereza buli complaint yonna ereeteddwa. Tekasobola kuba nga kastadinga ebyo ate nga complaints endala bwe zireetebwa. So yeeyo process egenda mu maaso. Waliwo allegations abatafunye bagamba nti bali abafunye ba NRM abamu, naye njagala kutegeeza nti complaint eyo oli bw'aba nga agamba nti nze ndi member wa NUP kakati nga alina kaadi ya NUP, ekibiina kina kuba kitya toki mu mutima gw'omuntu kigambe nti ono okusinziira ku ffe wa NRM okusinziira ku ffe wa biina biralo baki. So tuba twagala bujulizi. Oli bw'agamba nti yawaayo ssente ndoba baagulirira aleete obujulizi. Tuze tubagamba ebbanga lyonna bw'oba omanyi nti omuntu yagulirira yakola kyonna kyonna ekibaita okugulirira ayina okuleeta complaint ne handlingibwa. Era bw'oleeta obujulizi tuba tetwagala just ogyoyogere nga bwe nkugambye complaints ezisinga oli agenda gamba bano bagenda simanyi yagenda mu meeting ya Museveni biki netukubuuza leeta obujulizi bwe buli oba tebuliiwo. So ensonga zitambula bwe zityo, naye n'ekirala nze ng'omuntu ndi musanyufu nti system yaffe kati ku mulundi guno ate complaints ze twakafuna ezakajja okukakiiko akateereddwako ntonoko okusinga ezajja ku mulundi guli, ekitegeeza nti wabaddewo improvement. Era njagala basuubiza nti mu kusunsula ba MP ojja kwesanga kubanga waliwo betuyize kati betulina okukola ki okutereeza. For example ensonga ya system yaffe okulaba nga abantu babakapitalinga mu ebitundu mu bitundu ebituufu n'ebirala tujja kumeka sure ati ensonga tukikolako nnyo mutendera oguddako ogw'aba MP. Anti yalipakina nanto tainasi ngetabinyuma balala bavuga omesaluka fulomekoko musefulia abatasobola bameketanga bagira bawogana buwogani balingande bwe sirina kisalinga kimuwano tukolera tokotanga katoko bitokotoko tebasobola balina kugela pokopoko sendi wakabe batatibolokose ela sikibikuwangela wafanana nyoko sebakuliro babulirira tenkakatako ikubasimanyirwa jamani yake ndi mutuka bufana na basudawo lukapomelange koko yo mu oveni sajishane katonde yo jali mu oveni kanu maje mapesi maje ga mu seveni atateko desiri katosaba pado deta binyuma balala ne bakopa kubula binyuma ne bawane mu kopa bamunda bachimanye mutwaji ba opa sibira busibu yagala kopa deta binyuma balala ne bakopa kubula binyuma ne bawane mu kopa bamunda bachimanye mutwaji ba opa sibira busibu yagala kopa tesibasaba kanyama zine mpaka sibika toja kumala kobobo atosika wanika tobi tuya wasito sebuka tuluta tomoka woliko ni setimita tapita sendeka na ita uwe waita toyogela funga mdomo sikia sizikira jakaninyanga world fire esani kukabaga kabaka weno empire bano tebasobola ne basanyala isweya kuba deiye wikiri mafi boba ada wangu zabelomu nabemo banabe kunabemo mukauti down ndiyo mpaka kwem sibe malida ya manyimba wa masamu samu bawa makago bambale kale bali amuna yatebwe pulira ngabe wana ne bajamu ndeta binyuma balala ne bakopa kumula binyuma ne bawane mukopa amunda batimanya mitweji babobba semina bazibabula agala kopa mwana okay goguna muyaga tsunami kutwala buliti mune gule kabulumi elo kamba weka note mupa ya doti kumi nenda kuba bamumuyite bamami era temugaganya mujja kwelu mululimi kale nno omwami oyo mwamulabye mwenna wali mu kivulu ekya Dax Vibes nga sikanye president Kyagulanyi Ssentamu era omuvubuka ono nzize enkuba ennyimba ze ku mukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka kakati nno njagadde kukulaga nti omuvubuka oyo y'omu ku ffe oba oli awo ng'olowooza nti si y'omu ku ffe omulaba ng'eyafakina naye omuvubuka oyo y'omu ku ffe waddala waalaali nja kujja nga nkubira ku nnyimba ze oba oli awo ezikwatagana ku struggle enkyukakyuka n'engeri gy'ayimba ku kunyigirizibwa kwa bannayuganda oba oli awo kati nga tugenda mu maaso ne NUP ng'emaze okubeera ng'eringiriza okuweza emyaka 5 mu nsiike eya politics y'eggwanga Uganda kakati nno bangi abadde bajanga bagirwanyisa bangi
bannabyabufuzi ababaddewo abagundiivu abaatandika okubeera nga beeyubula ne beegatta eno ne beegatta eri abadde babundabunda nga balinga bataliiko waabwe NUP ne babuddamya kyokka kati NUP yolekedde akaseera akazibu ak'okubeera nga efeesinga abantu bano ababaddewo abadde ne feesi eza politics mu ggwanga Uganda wa opposition naye nga bano bonna ba plastic sajjale na awedde emirimu nga basajja bafeeke kaakati nno NUP yasobodde okubeera nga efuna abantu abagala kaadi zaayo batiketi okwesimba ku tiketi zaabwe okwetolola eggwanga lyonna West Nile Embalala mu Eastern ne walala wonna ekitakyalabika ku bibiina ebituyita ebigundiivu nga boolaba FDC nga boolaba DP nga bano bamala dde okubeera nga abantu babuuka nti zino zonna zibaddewo naye nga nsolima nga misege gyennyini egyerimbise mu ddiba ly'endiga naye nga sibibangako bantu tezibangako ndiga zennyini kaakati nno NUP era kino kyongera okubeera nga kiraga ensi nti NUP etandise okubeera nga eyongera okukolera despite okubeera nti baginyigiriza abaana bakubwa abaana basibwa enkuŋŋaana ziremeseddwa emirundi mingi naye era mu bugubi obw'ekitalo NUP eyongedde okubeera nga esaasaanira eggwanga Uganda lino ogamba otya mwana wa maama ono nuwa mutwe nga bulijjo mwana wa maama obadde okimanyi nti mu district 46 ezikola eggwanga lya Uganda under local government NUP yasobodde okufrontingawo candidate okuviira ddala waggulu kuba mayors twogerako NUP ekibiina ekigenda okuweza obwezi emyaka egi 5 bukyanga kyegatta mu byobufuzi by'eggwanga Uganda oba bukyanga kitondebwawo kitandike okwetaba mu byobufuzi byawamu mu ggwanga lya Uganda tekibaddewo tulina wano ebibiina by'obufuzi ebyakakulungula emyaka 2 ku 15 byo nga byeyubula bweyubuzi byeyubulira muli naye nga ababikulembera be bamu ababadde mu biri ebibiina kibadde tekibeerangawo naye NUP kigitwalidde emyaka wagindaba egi njagala mutunuulye stats zino sub-regions ziri 10 ezikola eggwanga lya Uganda mu buli sub-region NUP yasobodde kankutwalire ku percentage mu buli sub-region NUP yasobodde frontinga mu bakandidate wetunulira West Nile yasobodde oteekayo bakandidate okutandika ddala kuba mayors West Nile mwe muli districts nga Arua nyingi zigwawo negwe kyolina okumanya nti katotunulira nga sub-region n'ogamba kati mu sub-region eringa center yayo district eringa center yayo yeriwa ojja tulina West Nile nti Arua yeringa center yayo ojje Mwakyoli Gulu yeringa center yayo nfuna bulungi ezo bbiri ojja otunulire Lango Lira yeringa center ya Lango ezo 3 ojje otunulire Karamoja okiwuliza Moroto yeringa center ya Karamoja ojje otunulire Teso sub-region ojje otunulire Teso eyo mwe muli zibusiya zisoloti in fact kati soloti yeringa center ya Teso nfuna bulungi nnyo ojje otunulire Bukedi ojje otunulire Bugisu ojje otunulire Kigezi ojje otunulire Ankole nfuna bulungi nnyo ojje otunulire Buganda naye NUP gye badde bagamba nti kabiina ka Buganda katudde mu Buganda NUP yasobodde okulaga nti buli district buli sub-region ya ggwanga Uganda efunayo ba candidates. Do you know what it means? Nti mu district 46 buli district NUP yasobodde okufrontinga mu ba candidate okuviira ddala kuba chairman ba LC5 ba district chairman kati twaye nti NUP na ba district chairman 46 be yasobodde okunominating ojje kuba mayors aba cities ezenjawulo buli city gyomanyi mu ggwanga lya Uganda lino NUP yasobodde ofunamu mayor okunominatinga mu mayor okirire wansi ba local councillors ku magombolola ne ku miruka ona NUP yasobodde frontinga abo candidate kikulaga kigwe mwana wa mama kino kikulaga nti NUP eyina ekigendererwa ekyokulembera eggwanga lino
kyova olaba nti yo ebyobufuzi byayo tebizanyira mu briefcase. Someone yambuza nti kati kigasa ki NUP ng'enoonya buyinza ezimbe ebitebe. Kino kikulaga nti ekibiina kiriwo kuweereza bannansi ate si kyakunoonya bunoonya ssente. Kigenda kukulembera bannansi kyova olaba kisimbye amakanda. Ne look to our fellows abagamba nti bali ku opposition. Ebyobufuzi byabwe babizanyira mu briefcase. Bapangisa bifo nti kati tupangisizza wali munnange, tupangisizza wali eno tuna ekibiina nga kibadde mu byobufuzi emyaka 2 abalimu kati abakibaddemu beeyubudde simanyi bakoze ka PFF. I know tekigendererwa kyabwe kiri wano kuzanyirawo ku byabufuzi wano mu Buganda basobole okufuna akasente. So gwe wenna eyeetantala NUP oba yagala okwetantala His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert, someone yambuza nangamba nti nuwa mutwe naye mulaba nti mugenda kufuna kubakulembeza abasinga obungi bwafuna 221 ne mugamba nno kikyali kituuza. Luli NUP yali tenneetegeka ate NUP yali ku test ng'abantu baagala ku testinga ddala. Eno NUP egenda kuba yanjawulo ku bubiina buno bubaddewo. NUP ddala eyagala bukulembeze. NUP yabalaze nti twetaaga bukulembeze amidst challenges zonna zetugowinze through omuli okuwamba abaana, okubuzaawo abaana, okusiba abaana, okutulugunya abaana. Ntegeeza abawagizi baabwe bakyastandinze, bakyayimiridde. Omuli ababadde beyita abanene nti bo be bakansangwawo mu byobufuzi muno babitegeera bulungi nnyo. Omuli ba Mathias Mpuuga nti NUP esobodde obbahandolinga era nebalaga nti si bakiwagi. Kati NUP egenda kubandalamu mwana wa maama. Era abasajja bwe bawulira protest vote ne bagitya. Kati kitandika na kino. The moment Joba ngosodo fronting a candidate, buli candidate under local government, muganda wanga togenda tuka kuboya mpi ngoyoza boza oyisa wisa mukamu kisero. Bannayuganda mukuuma akalulu kamwe, bannayuganda mubanja akalulu kamwe, bannayuganda mubanja obuwanguzi bwammwe. Ja bless. Olunaku lwa leero kyenkana tumaliriza okuwuliriza petitions zonna. Tetusobodde kubanga tumaliriza lwa nsonga twagadde tuwe abantu abafuna results zaabwe nga buyise nga district ye Wakiso bafuna results zaabwe nga buyise tubongereyo olunaku olulala tusobola okubeera nga tubawuliriza n'okukola ku nsonga zaabwe. Twagala okugumya abantu nti tukola ekisoboka okulaba nga buli awaddeyo okwemulugunya kwe awulirizibwa. Era katugeze ebifo ebyafuluma nga tebiriiko mannya gabyesimbyeko bigenda kufuluma nga birina amannya. Waliwo ebifo ebyafuluma nga birinako abeesimbyeko 2 era bigenda kufuluma nga taddeko omuntu omu. Waliwo ebintu abantu abeemulugunya ne bagamba naye bannange by all standards buli kimu kiraga n'abeeri n'amanyize nawangula. Tutaddeyo kuba amatu tono okusobola okwetegereza kyekitambula. So bulimuko enkyukakyuka entonotono erimu bayinza okufuluma. Tunakutereeza buli tutandika mulumulukayo. Eriyo ebintu ebimu kituufu era abantu abamu abazenda obujulizi bwabwe. Singa tebayo aleese bujulizi teryange kyusa. Nawe bwe mulaba nga tuga nti mwebijja okukyuka ng'abantu babaleese obujulizi bulungi. Oyinza okwesanga nga registrar kyayogera, kunga chairman kyayogera, petitioner kyayogera, buli gw'okubeera kufumu kyayogera. So kitegeeza nti bujulizi butuufu. Ate tutunuddeko n'ebyo ebyakuŋŋanyizibwa okuva mu field byetegereza bwe tubigatta ne bibanga byegamba ekintu kyekimu batukanya kiti abantu bakola kyebagamba naye mulugunyiza kyagamba nsonga ntuufu. So munfunze okubanga olwaleero tukyakola lwa nsonga yaabo abafuna results zaabwe late tetwagala butateekawo bwenkanya. Twagala buli muntu yaweebwa ennaku 2 okuleeta okwemulugunyako n'abala omukisa ogula bufune. Kyekyo kiriwo olwaleero. Hajati bino leero akawungezi ka leero results zero wezinaweereza 6 nga tulina formal list buli district. Era nze nkya nja keera wano nga nze kusayiningira bagenda kwesimbawo. Nja kuba sali mukuliriza petitions.